Okay, Verse Strange 256 gwe mukutu kuoli. Nyongera okusaba gwa to watching for the first time. Please kindly subscribe and tap the notification bell. Osobola okubanga omanya ebigenda maaso. Amanya bampita Kalirugambo Pro Max Simple MC nkwaniriza naye wekityo ku mukutu. Omubaka wa Nakawa Jempangalira, the Right Honorable Joel Ssenyonyi atenga ye leader of opposition atandise okubanga akuba abo bonna abaali babula enjiri basobole okubanga bakomawo eka. Ojjukira akayimba ka Pastor Wilson Bugembe kati komawo kitaawo akulindiridde. Joel Ssenyonyi mu bubaka bwe yabaddawa ababaka yavuddeyo n'abagamba it is not too late okuba ate nga mutandika okukola ekituufu. Mugenfuna ababaka bangi batandise okwekuba mu mitima ku bintu ebikolebwa ekibiina kyabwe kya NRM era essaawa yonna bassebo ne bannyabo twandirabanga NUP ezzeemu okukola kye yakola okuyoola ababaka aba NRM okubazza mu National Unity Platform because nabo bagamba nti batandise okulaba nga mu butuufu bye bakola tebiina gye biraga. Oli ku Verse Strange 256 nkusaba subscribinga. After subscribing tap the bell ate oberenga omanya ebisingawo. Joel Ssenyonyi bwati buyayogedde katukoza bibasuubiza bibakola bwe bagamba nti bannange tugenda kuteekawo oluguudo lwa lwerwe baluzimba sente bwe baba tebaluteekawo sente ezaali ez'okuluzimba zaalagawa akati oyo yalondoola bisuubizo omulala alondoola bitongole nze nondoola local governments Mwami Nsamba alondoola central government bwe bukiiko obwo bwonna simanyi tetubeera part of the shadow cabinet lwakuba tutuula nabo ffe tetuba ba minisita naye oba tukola ne auditor general's office. Uganda erina ekitongole kye bayita ekya auditor general abali omubalirizi w'ensimbi za gavumenti agenda mu bitongole okulabira era ffe bwe tuba tunoonyereza auditor general yatuwa lipoota nti ab'emukono sente ze twabaweereza biliyoni 12 oba 3 bazikozesa bwe bati kati ffe ne tuddayo ne twetegereza zala zaakola kakati n'aweereza ate ewa Mwami Nsamba permanent secretary mu ministry ya local ya health twamuweereza biliyoni 6 yazikozesa bwati naye n'agenda ayita mudala zaakola yes kyekyo naye kakati abantu beesunga nnyo obukiiko buno n'okubulwanira ne babulwanira olowooza omuntu ndowooza mu Uganda abuuza lwaki akakiiko akamu abantu bakalwanira nnyo bamuwayo miliyoni 11 nga bazongera ku musaala gwe kibiina kiba kikuwadde ng'omuntu naye ate buli omuze bamuwa naye abantu mu Uganda boonoonese bakomishona babadde beewa miliyoni 6 endala buli mwezi 60 miliyoni ng'omusaala nti buli mwezi ng'oggyeko omusaala gwafunanga MP ne beewaayo n'enkaaga zaakubeera ani komishona omulimu gwe lwe lukiiko olukulembera paalamenti naye abantu batunuulira ngiyite mikisa oba bisiraani egy'okulya enguzi nti nze nga we bantadde wano nti Nambooze ye chairperson wa local government accounts committee kati bakaawo ne batandika okunnoonya mu kifo ky'okugyamu office okola accountability ne beetikka makula osirikiranga ddala nenfuuka muwooza mu mwezi nenfuna ebiliyoni nga ziizo kubanga ndi muwooza waaki bwe basindika okukwata ababbi nenfuuka kukola nabaki nababbi
gy'emikisa egiri ku bukiiko obwo oba ye sitaani abuliko. Kaakati akakiiko ke bayita government assurance, sitaani oyo mutono olwa nsonga tosobola genda wa Museveni mpaayo kyompa neme kwogera ne bakikola. Era oli kyava abuuza nti nga bwe wava mu kakiiko tetwaddamu kukawulira nti oli bamugamba nti wamma totulabisa kubanga ebisuubizo bibaako. Buli mukulembeze lwakola ekisuubizo kifulumya ssente, kubanga pulezidenti bw'ajja n'agamba nti ŋŋenda kukola kino enkya bajeti emuwa ssente okukikola. Kati ssente ezo bwe baba baazirya gwe tayagala obeerawo ogambe nti wagamba nno okuzimba oluguudo lwa Lwere kubanga buli wona olubanja ziri ssente ze baafulumiza ku kintu ekyo. Abantu bagenda kubuuzibuuza zaddawa, kubanga ekisuubizo kya pulezidenti kyekiragira ssente z'omuwa omusolo okukola ki okufuluma. Ajja n'agamba nti tugenda kukola enguudo z'omu Kampala, ssente nezikola ki nezifuluma. Kati gwe bw'ogenda n'omugamba nti ng'enaku z'omwezi bwe ziti wagamba bwe kiti ekinaddirira bajja agenda bagambe nti ye ssente ezaali ez'okukola ekyo zaddawa. Kati abantu abamu bagenda eyo ne bakwatagana n'abakulu ne babawa kye babawadde ne basirikira ebivudde mu kubala ebitabo. Obeera mubazi wa bitabo besikale. Kakati bwe babisirikira kyova olaba nti waliwo enkaayana ennene nti bannange nze mba nkabeerako nze mbeere kano neme kubeera kano kalungi kafuna kano tekafuna nnyo. So naye bwe tuba tugenda kutuukiriza bwesige, Yesu omusala gwange gugenda kuba gwa njawulo ogw'emupya omulala, naye omanye era gwe bateresa ebingi era bamutuma bingi. Owulidde? Omusala gwange gujja kuba gwa njawuloko ku gw'emupya omulala. Basobola n'okumpaayo mmotoka, komiti zibeera okugjako luli mukyala Anite abadde azinyigiriza nga tebakyazituwa, bakuwaayo emmotoka, bakuwaayo ku basirikale, bakuwaayo ofiisi engazi. Era wonna ojja e Kampala ojja kundaba nga ndi mu ofiisi nnene ne sekuritale wange agirina wali neki ne firiji neki ne boardroom neki, ofiisi ennene bagimpadde njebaza. Omusala gwange gujja kukyuka gusingeko ogwa MP munnange. Kakati naye obuzibu kwe kubivaako nentandika kuyita abakaawo ne mugamba gwe ono genda omuwa omulimu, gwe ono omwana wange muwe kino, gwe ono muwe tenda, ono muteeke wali owaaye. Olunaku lwabajulizi ssentebe wa komiti wamuweereza wamuweereza olunaku lwabajulizi amata g'olunaku lwabajulizi. Kakati nze nina disitulikiti 146 nga abasajja bonna 146 balina okuvuga batuteeke emukono munange omukulembeze ssentebe w'akakiiko tonsiba. Kakati enkya bwe banaamuleeta nga ssente ze baamutuma okusima nayikonto yazirya, mba sikyasobola mugamba nti gwe lekomyawo ssente z'abaki z'abandi kubanga tuba twazigabana. Nze oli abeera namukwasa omwana wange ono genda omuwa obwa town clerk, ono genda omuwa obwa human resource officer, ono genda omuwa omulimu gundi. So abantu babiyita opportunity naye nze sirabanga opportunity. Ebyo bikemu. Abaka bangi aba National Unity Platform abapya ate nga abamu era bali ku bukiiko buno. Oba amagezi Bino bikemu. Omusaala gwe batuwa nga ababaka ba paalamenti tulina obuvunaanyizibwa bungi era gutubulira mu ngalo. Naye fuba weefisizeeko. Fuba weefisi ekirungi mu paalamenti bwe baba batusasula omusaala gwo gwennyini gujja gwokka n'alawensi zijja zokka nga balinga abagamba nti omusaala gugwo alawensi z'oba okozesa okuweereza abantu. So mbadde nsaba abantu kwezo ssente ze batuwa osobola ofissaako n'obeera bulungi ne twewala ebikemo ne tutuukiriza essuubi lya bannayuganda ne bawulira obukiiko buno ffe bwe tukulembera nga buyamba okukwata ababbi. Ojjukira abasajja bannandala abo bwe baali bakyakolera eggwanga bakwata ddala ababbi. Olaba Katuntu kano akakiiko kano ke bampadde waliwo lwe yakaliko Katuntu
n'akwata ssente ezo basajja balaba ze yalinga atwala okweguza obutale ebyo obijjukira ebyo nti basajja balaba yabadde atwala kana akatale kano omugenyi eno komiti eno gye bampadde ye yali ekulembera katugambe ennaku zino abakola ebyo baggwawo bwe baba tebaggwawo nga tetukyabakwata so tufube bannayuganda tuddemu tubawe essuubi nti bwe tunaakola gino emirimu emitono egituweereddwa bwe tunaagikola obulungi bannayuganda bajja kumanya nti ate bwe tunaatwala gavumenti yonna ate tujja kuyitawo obuki obulungi era nkubiriza n'abantu oliwo NUP bakuwadde obwa ssentebe bwa disitulikiti oba obwa mmeeya nkusaba gwe kola bulungi abantu bagambe nti ekibuga ky'emukono kiri beta kubanga mmeeya wa NUP. Honorable, tulaba nga tubadde tukufuna amaloboozi mangi okuva mu bantu ab'enjawulo. Ekisooka baali bagambye ababaka ba NUP tebalayira. Ekyokubiri ne bagamba balayidde ne batakoma kulayira ne bakolawo n'obukiiko ne bakolawo ne kabineti ya opposition nga ne pulezidenti waabwe wa National Unity Platform ali mu exile. Bwe kikugira mu mutima pulezidenti omukuumi Zedriga ku kitebe ne secretary general Lubongoya naffe ababaka ba palamenti ne tukola ekintu nga pulezidenti tamanyi kikugira mu mutima olabira ddala nti pulezidenti waffe taliini kyagi ddala twamuwamba mu kibiina tusobola n'okukola ebintu nga twesigudde tuli ffekka ku lwaffe. Ekisooka pulezidenti tali mu exile mu nkola yakudduka mbu awonye obulamu ali mu exile kubanga wali seefa wamuyamba okukola emirimu gy'ayagala okukola olw'okununula eggwanga taliyo kutaasa bulamu kuba yalisobodde osigala wano n'ayogera ne Museveni n'atamuyigga aliyo kubanga ayagala kubeera mu kifo mwasobola okukolera omulimu ogw'okuvuganya. Bwe twatuula ne tubibalamu ne tulaba nti bwe tuzira tubajja kuba tuwadde Museveni olukusa wanu okuwerera NUP ne people power yaako ng'empeekera okutufuulira ddala mu mateeka abayeekera atandika otuyoola kyere n'okuyoola abaana baffe bonna tugamba yes nakati abayoola n'otusiba naye twagala abasibire wabweru w'amateeka so si mateeka so strategy gye twalowoozaako nti bwe tuzira tufuna ki era tufiirwa ki bwe tukkiriza tufiirwa ki era tufuna ki bwe twaweeyinga ne tulaba gye bayita opportunity cost ne tulaba nti wakati mu buzibu bwonna katukyetabemu palamenti efuuke erimu ku malwaniro se battlefield emu ku platform wekikola ki wetulwanira kubanza okubeera ku platform eyo tekigaana ate alina kubo ddala naye kulikwata okubeera mu palamenti tekigaana alina kubo ddala kulikola ki waliwo bano abagamba NUP ezizza emabega opposition era nabo bayingidde mu palamenti Museveni yaleka semwogerere mu palamenti ye n'agenda mu nsi bw'ataliwo NUP bw'olaba nga ffe tukoze bubi gwe genda awatuufu ffe ojja kukomawo wano otununule tetulina buzibu era tetugaana era tetujja kuvumirira si ffe tusoose okuteekawo opposition n'abalala abatusooka babikola nze nabeera nga ndi mukwano gw'abeefudisi naye nga tebasobola kuwa wadde obwa vice kakiiko kaabwe neffe wano ate tubayita nga balina abantu baabwe abamu batu UPC ng'erina abantu baabwe abamu baminisita ewa Museveni neera ffe ne tugamba kale neera ne babawa ku shadow government bulidde so eyo strategy ate sina buli kintu nti tujja kukinnyonnyola bwe mulonda omukulembeze wabaawo ebirala bye mugamba nti tumuwadde obwesige waliwo ebintu ebimu ebyatukkirizisizza okuteekawo opposition government eno nga tetujja bibabuulira naye bwe tuliba tumaze olutalo nga tunyumya olutabaalo tulibabuulira era muligamba nti nga mwali bagezi nyesebo nga mwali bagezi gwe singa omanyi
abantu Joel ffe bakubiriza ekituli mwe tuyimiridde ojja kusanga ng'ate n'oyo agamba nti bannange mwanonyeeyo ki bw'obimubuulira jagamba wamma nno mubeereeyo ekirala ababyogera sina buli ayambadde akasaati ka NUP nga agamba nti NUP avumirira NUP nti NUP abalala b'NRM Museveni yabatumye batulabise bubi batulowoozese nti ffe twalidde mu baana olukwe nga bazannyira ku mitwe gy'abantu abatonotono be balowooza nti tebasobola kwerowooleza. So for all intent and purpose kino kye twakoze kye kisinga obulungi. Museveni takitwagaliza, ayagala tuzire afune waatukubira atumalewo, twagala atukube atusibe wabweru w'amateeka so muwa omuguwa atutuge, twagala yaveeri atugwe mu bulago ng'Okello bwe yatta abaana nga buli muntu yenna agamba abaana tebaabadde na musango. Banange ebigambo bingi nnyo, ndowooza ekibuuzo kyammwe kiddibiddwamu bulungi nnyo, naye babazeemu bulungi. Abadde beebuuza ansa ndowooza mugifuna naye abantu b'emukono kubanga gwe ye Muhoozi asitula Balamu amufuula minisita wa local government amukozesa okutambula Uganda yonna ng'akozesa minisitule eyo. Gwe ate toyagala Nambooze abeere chairman wa local government committee. Ye mbyogerera ki kankomaawo wabula kyegamba gwolowooza lwaki Muhoozi asitula Balamu amufuule minisita wa local government. balina ekibuuzo kyabalekedde. Bwe mba ngenze oyaamu okola emirimu gya local government accounts committee kiŋŋaana ekiro tukola gya NUP. Naye singa mbadde ngenda va wano mukono ngende eyaamu ku mirimu gya NUP n'atambula mu mbeera y'emu nga gye ntambula nga kyeyamaanyi, mujja kutwogeza nti n'ebintu kati komaawo gwe kyoba omanya ekyo. Gwe olaba omanyi akugoba yakuwa amaki gy'oli akwata omuntu we amussa mu local government gwe agamba ow'o mugyeeyo tekyofulaba batuyimbirira babatutamye because gwe wennyini weegobe ku mmere azifu nti gavumenti ya Uganda ya mwami Museveni tugimuziririre mbw agirye bwomu. NUP ffe tetuwa musolo, mwe temuwa musolo. Mwabatugamba nti mwakoze bubi okulayira. Njagala nsooke ndabe ku ggwe ng'olina edduuka ogaana okuwa layisinsi kuba oli wa opposition. Naye ekikuweesa layisinsi ng'oli wa opposition si kwagala kuwa Museveni ssente akufuge, naye osobola okukola edduuka lyo nga tewali akwata. Tewali akugamba nti wayitekawo mukyamu tulina na layisinsi. Weewaawo Honorable. Tuddako ku bantu b'emukono Honorable abazeemu ne bakwesiga obatwale ne mu kino ekisanja. Mbeebaza, beebale nnyo beebalire ddala bassebo ne bannyabo. Obwesige buno si bwange nzekka bwa NUP. Maybe oba singa nabadde bw'omu maybe nalisanze obuzibu bunene. So obwesige buno si butwala ng'obwange bwokka, kisooka nkyebaliza Katonda. Ekyokubiri buno obwesige si bwange nzekka, bwesige bwange naye n'ekibiina kyange, era njafuba okutambula obulungi n'ekibiina bwe tusobola tuweereze nga bwe tulwanirira emirembe. Mukama ate anaatukozesa by'anaasobola otukozesa. Waliwo bangi nnyo abagezaako okutusuna okutukola ki okutulemesa, naye mbasaba mubeere bagumu. Abantu ennaku ezo baatunyiigira bwe tutaasobola kuwangula kifo kya bwa sipiika nga Mukono, naye bassebo ne bannyabo ensonga ezaavaako ekyo zaali tezikwatagana ku NUP. Bali baatabanguka byabwe. Enkalu yali baali bawakanya gwe baali basimbyewo, naye ne bakola bubi ne batamanya wawe balina kukomya busungu bwabwe, kubanga mu kwagala okubonereza omuntu ate baswaza kibiina kyaffe, ate beeswaza bokka, ate beeryaza amaanya. Nga bw'onoogamba mbwe emmese eyingidde mu nnyumba n'okuma ku nnyumba y'omuki omuliro. So abaana abo ba NUP naye mu kwekubamu akamyufu wajjawo obutategeeragana. Kati ate bo mu kifo ky'okuresistinga ekyo bo ne
kwata obusungu ne babumalira eyo naye katugezaako okubatabaganya okulaba nti at least ekisigaddewo batambulira wamu nti n'ebyali bibatabudde tubimaliriza. Honorable, mwalangirirwa mu mbeera eyali enzibu ennyo. Kinajjukirwa nti n'abantu bangi abakwatibwa ne basibwa, tetumanyi abamu bakyaliyo. Emukono wano basiba abaana 300. Mundaba nze bannange naye ndi mu lutalo lwa kuggyayo abantu abo, abamu bakyaliyo, abasinga obungi tubajjeeyo. Naye twalowooza nti ate bwe tunawoggana ennyo n'oli abasiba ajja gamba bano bammwe abalemezeeyo. So tubadde tulimu nga tukola mu nkola ne tukireka ku 11 eyaffe ey'emukono. Of course Secretary General mu briefinga era bangi kuba abaana abo bavuddeyo. Waliwo n'abalala nga tebabasiba naye nga babayigga. Okubalabirira, okubayimirizaawo, okubakumaakuma gwe mulimu gwaffe gwe tukola. Era twebaza Katonda nti omulimu ogwo tugukoze ewawusi mwangu n'akatono. Naye bakyasiba abaana baffe, bakyabayoola. Naye ne Katonda naye abeerawo. Waliwo omuntu omu abadde acocanya abaana baffe naddala eyo saidi zeeno gy'ensonzi. Naye Katonda najja ye n'ayingirawo. So ne Katonda tumusaba nga Maama Zedriga bwe yagambye nti olutalo lufuuse spiritual wo. Ne Katonda tufukamira ne tumulaaja ne ngamba Mukama tutaase. Yes. Honorable, obubaka bwo eri bannamukono, abantu b'emukono wakati mu kulwanyisa gavumenti embi, ate tulina okubeerawo n'okuza ekibuga kyaffe. Tutandikira mu maka gaffe ate no nga bwe tulwanirira eggwanga. Kyonna ky'osobola okukola ng'omuntu olw'okulwanirira amaka go kikole. Naye bw'oba ng'olwanirira amaka go ate lekawo n'obudde obw'okwetaba mu lutalo olunene olw'eggwanga. Mbasaba tumanye nti entalo ziri bbiri, olwaffe olw'emukono n'olutalo olw'eggwanga. Olw'eggwanga bwe tulumala eby'emukono bifuuka byangu. Tetusobola kumala by'emukono okuggyako nga tumaze ebya Uganda. Tulinga omuntu alina omulwadde nga yeetaaga kutwala mu ddwaliro ddene naye n'ogira ng'omuwaayo kapanado. Bino bye tukola wano ne tuweerera ku baana, kati nina 307 bempeerera mu bana. Kwe kugaba ku panado ku mulwadde, twetaaga kutereeza ggwanga. Omuntu bw'ajja wano ne muwaayo emitwalo 10 nti genda otandika omudaala gwa capati, kwe kugaba ku panado. Naye twetaaga kutereeza ki ggwanga lyaffe. N'olwekyo basebo ne banyawo bw'ojja bwe mba nina kyensobodde nkola. Bwe gamba nti nno sisobodde, kkiriza nti Honorable Nambooze tasobodde. Kyensobola ngezaako, kye sisobodde mungumiikirize, mutugaanire, mutusaasire, mutusonyiwe. Ebimu bitusobako kubanga obuvunaanyizibwa bwe tulina binene, tubasaba mutusonyiwe. Ebirala muba temwatutegedde butegeezi, tubasabanga mutugaanire. Si buli kyompulirako nti kiba kiki kituufu. Si buli ayambadde akajozi akamyufu ali ku social media nti ddala wa NUP ajja kwogera ebigambo bina nga bya NUP naye ng'omukaaga guyambamu ki mulabe. Si buli ensonga nti mulina ogimanya, mutwesigeko ng'abakulembeze. Kuba bwe nadda wano mba nnyonnyole butya NUP bw'eneefuna munsi okubeera kyamaani wa local government committee. Ate nja kuba neeroopa. Mutuleke temutwogeza biki bingi, mutukkirize. Mwasalawo nti nno Oweekitiibwa Kyagulanyi atukulembere, omukulembeze mumuleke atukulembere. Ab'ebibiina ebirala bwe muba nammwe mugamba nti nammwe mukyaye Museveni, mulwane ebyammwe. Olukusa olulwanirira Uganda license NUPC yegigaba. Mumanyi waliwo abantu abamu bagamba mbu bo opposition mbu naye NUP eremesezza struggle. Mukole ebituufu, naawe nnyoko yakuzaala. Golaba Kyagulanyi kyatakoze, gwe yimirira okikola okulembere bannayuganda. Kuba ne Kyagulanyi si gwe wamuwa license okubeera waali. Yatuuka lunaku n'agamba nenyiyiddwa, nyingiddewo. Naawe yingirawo. Yajja na mu by-election, wulira eri by-election, genda weesimbewo, oteekewo omugundu omupya ogutuusa Uganda gwe gy'olaba Kyagulanyi gy'atagikoze eki gy'agituusiza. Otherwise we muddeeyo ne mutuvuma obuvumi, muba mutulaga nti muli ba Museveni, mweyambaziza bweyambaza. Kubanga balabe bakola bwe bati. Besigye bw'abaako nga bamuvuma.
nga bagamba Kyagulanyi mulungi. Kyagulanyi bw'abaako nga bamuvuma nga bagamba twafiirwa nnyo Besigye waffe ye yali asobola, ng'omanya nti nno akulimba tabeerangako opposition akolera sayidi eri eno atwekulukuunyako buki bwekulukuunya. Naye nga nze njagala okwebaza ow'ekitiibwa Kyagulanyi kubanga ngenda nembuuza nti singa tewajjawo by election yaleeta Kyagulanyi opposition olwaleero singa eri luddawa ku bantu bonna boolaba beefuddemu koko naye kyokka ezinunula omunaku Katonda azitunga kiro kubanga okujja kwa Kyagulanyi nako kwaleetawo essuula empya. So nze ndowooza nti mbasaba bassebo ne bannyabo buli muntu amanyi luno terujja kuggwa okujjako nga ffenna twetabyemu. Ssebo ne nnyabo leka kutunulira Nambooze yekka. Nambooze aliwo okuwa bukulembeze. Tusaba buli muntu amanye nti olina oluwalo naye ne bajja ne babamenya omuntu n'agwa wantu n'amenya amayumba gammwe gonna abasajja ne mufukamira ku ttaka ne mukaaba mmwe ki ekibambaza empale kubanga bagamba ekikwambaza empale kyekikuyisa omusajja ne mudda mu kukaaba obukaabi nga babamenyera amayumba. Bannayuganda mwabaaki nali siriwo kwetwamala akalulu omugongo gwali gutuse nga gunnuma nnyo ndowooza Katonda aba n'engeri gye ntuula nakyo. So nenvaano mpola ne ngenda mu ddwaliro mpola baali eyo ne batandika okumenya amayumba abantu bago bamu bifo mwe bakolera. Nakyuka ne tikiti y'ennyonyi n'enkomawo naye nga mbuuza abantu ne babagoba kumawo gye mukolera yonna ne mudda mu kukaaba obukaabi. Bannayuganda ngera mulowooza nti omuntu omu yalina okujja wano alwana olutalo lwammwe. Bassebo ne bannyabo oluusi tekibeetaagisa na kukuba mayinja oba kukola ki okulaga gavumenti eno eriko olunaku yammwe. Ne bwe musalawo obusazi ne tukera olunaku lumu tugaa nti tewaba ava awaka ffenna eno wiiki tetuva awaka nkubulire ebintu bikyuka. Naye olugamba abantu bannange eno wiiki tetuva awaka nze nina looni nze nina naye bajja kutuukako neyo looni tojja gisasula. Bwe banaamala abakolera ku makubo nga bakwata ababooda, bwe banaamala ababooda nga bakwata abatakisi, bwe banaamala abatakisi nga bamenya amayumba gammwe, bwe banaamala okumenya amayumba paka kubambaza ovulo mwenna kukola mu masamba wansi w'obwakabaka bwa Museveni. Waveeko otaata waddeko omwana waveeko omwana waddeko omuzzukulu nga bwe kiri e North Korea. Bannansi abalala bonna ne bafuuka baddu mu nsi yaabwe. Ekyo kisoboka kitukolako singa abantu banagenda mu maaso no buli omu okulowooza nti waliwo omulala ajja omulwanirira ye ng'atudde awantu. So njagadde okubasiibula mwebale nnyo omukisa guno gwe mumpadde. Saba Katonda ayongere okubatukuumira naye omulundi omulala tulifunayo ate omukisa ne twogera. Mwebale nnyo abageto TV okulemera kumwe mwatandika ekintu kino era abalala bayigiddeko. Balabi baffe abalungi Honorable nga tumaliza akatale keko twalayo mu akalonda akakiiko ka Buganda Caucus. Buganda Caucus eyo emabegako luli yali ya muggundu nnyo. Kati Honorable ekireesi Buganda Caucus okubanga ensonga zaayo tezikyayogerwako nnyo nga lube zaali mu palamenti. Omanyi omanyi Mengo yegaba direction y'ebyobufuzi mu Buganda. Enfuyi ya firimbi golabiraawo eno bye tukola mu palamenti obirabiraawo gwe nolowooza nti no tebirina bwe bikwataganira kuki kubiri Mengo. Naye signals eziva Mengo ze ziwa Buganda Caucus ne mu palamenti eki enkumba. So signals ezaali ziva Mengo zasinga nnyo okugamba nti kati federo ewaffe gwe twagala waabikolwa so si wakubanja. Kati ate nga gwe bw'okivaamu olabika nga sikumuguwa ne bakama baffe. So Buganda Caucus bweri omulundi guno yazzeeyo mu mikono gy'NRM. Naffe tugezaako okusitadinga ekintu kino ne tujja kwetaaga ennyo direction okuva
eri bakadde baffe Emmengo. Ne tutalabika ng'abali mu palamenti tukola byaffe n'abali eri bakola ki byabwe, naye nga twetaaga okwongeramu amaanyi ng'ababaka ba Buganda. Naye ne Buganda ko kase eno gy'olaba tewaliwo kitongole kisobola kukola mu nsi nga temuliimu mirembe. Emirembe gisaana gijja eri palamenti ki yonna. Balayi baffe abalungi, mubadde balayi balungi okubadde twatandikidde. Byonna mubiwulidde honorable byayogedde, ensonga zonna azitanyiza bulungi. Abali ku Dorothy Williams, abali ku olujjuliro, abali ku Shafik Media, abali ku Mwoyo gwa Ggwanga, abali ku JB Muwonge, mubadde balayi balungi okuba gye twatandikidde. Amannya nze Dorothy Nalumansi, mubeere bulungi, mwera. Bannange bannasipiya nange mbasiibudde bwe tutyo bwe tubadde, nange mbasiibudde bannange. Abagala okunjukyayo enamba eri ku bbayo.